Ebitundu bya West Nile bye bimu ku ebyo ebibaddemu ennyo okusaasaana kw'akawuka ka siriimu ku bitundu 14 ku 100. Ab'ekitongole Kibeera Uganda ekimaze emyaka 5 nga kikola kaweefube w'okulwanyisa siriimu mu West Nile batubuulidde nti obumalirivu bw'abantu mu bitundu bino bubayambye nnyo mu kulwanyisa ekirwadde. Omusomesa Wilfred Omoda agamba nti amaze emyaka 10 ng'alina akawuka akaleeta siriimu, wabula kino bwe yakimanya tekyamutiisa naddala bwe yafuna okusomesebwa. Omodo agamba nti yavaayo n'abuulira bonna nti alina akawuka akaleeta siriimu nga mwetegefu okufuuka ekyokulabirako. It was not easy for us to reach a level where we have reached to bring all these positive people out. Kikyali kizibu ffe okutuuka buli wamu okutuusa obujjanjabi ku bantu abalwadde kubanga bangi bawona bali ku bitanda. Omoda agamba nti ekyokwegaana obulwadde ng'omuntu abulina kizibu eri abamu, wabula ye alaba nga ekyokutuukiriza okumira eddagala eribaweebwa n'okukkiriza okubudaabudibwa si byangu n'akatono. We have a lot of stress in terms of taking this drug, taking this drug. Abantu abamu kibabeerera kizibu okumira eddagala buli nnaku n'abamu beerabira. Engeri gye kiri nti ebitundu bya West Nile eriyo abalunnyanja njolo ekirwadde kya mukenenya bwe kituuka mu bo ate kyegiriisa so nga emirundi mingi tebafuna kubudaabudibwa. Tetulina nsimbi zimala kuzimba ekifo etayinza okulabirira abantu abalina akawuka ka mukenenya. Ababeera Uganda abazimbye ebifo gye bakeberera endwadde oba laboratories, okugaba eddagala, okusomesa abasawo n'ebirala. Bano wabula bagamba nti yadde ng'emyaka 5 egy'okukolera mu West Nile giweddeko bakwongera okusuula abaayo omukono. We will not change the way that we work in this particular area. However, we will change our partnerships, and that's due to some of our procurement arrangements, how we release our grant funds. Ababeera Uganda bategeezezza nti ekiseera gavumenti esitukiremu ng'ekirwadde kya mukenenya tekinnataamuuka naddala kati nga bo baamuka West Nile. We wish to see more leadership supervision to ensure that everybody who has been recruited to serve is there to do the work they are supposed to do. Okunoonyereza ku mukenenya kulaga nti omuwendo gw'abamulina nga bafuna n'eddagala erimuweweeza gweyongera okuva ku mitwalo 33 mu 2011 okutuusa ku mitwalo 75,896 mu 2014 ate ng'abafa mukenenya baakendeera okuva ku mitwalo 67 mu 2010 okutuusa ku mitwalo 63 mu 2013.